Entiisa ebuutikidde abatuuze b'omu Bwayiise mu kitundu ky'Omulufula bwe bakeeredde ku mulambo gw'omukyala atannategeerekekwa ng'asuuliddwa mu kitundu kyabwe ng'ono abadde azingiddwa mu ngoye enzirugavu era ng'omulambo guggiddwawo poliisi kubanga abatuuze bagambye nti omukyala ono tebamanyi bimukwatako newankubadde okumumanya mu kitundu era ne bakiragaanya nti yandibanga yabadde malaaya era nga bwe bamaze okumukozesa ne bamutta ate oluvannyuma n'aleetebwa mu kitundu kyabwe n'asuulibwamu. Mu Kimumbaasa okitegeera nti ne banne era gye bavudde ababadde bamumanyi ffe ne tumumanyi ku kitundu era kyamani waffe omubuuza ajja kuga simumanyi mu regisita z'ekyalo naye kati we yasuuliddwa kyewuunyisa okuba nga yasuuliddwa mu zooni yaffe tuufu kyo tetulina mabbala ku Lufula mangi tetulina mabbala mangi era wetunuulira ekitundu kyaffe si bakyakazi si be bano abantu b'ebibbalabala okitegeera nti eno street yokka gy'olaba kwe kuli obubaala naye wetoola Lufula yonna okuggwayo bwoti togenda sangako mabaala malala nti eno street yeriko obubaala ate ekiraleeterako n'abantu tebava eri bazze kwetundira mu buki mu buno obubaala obuliko 2-3. Ate ye chairman atugambye nti tannategeera buzibu bwe bwavudde okubanga omulambo guleetedda ne gusuulibwa mu kitundu kyabwe n'alaajanira nneme. Naye kati tetumanyi buzibu bwe bwavudde mu nkola okujja nkubeera ng'asuulibwa mu kitundu kyaffe tetumanyi oba bamukoze eki okitegeera. Ekyokubiri wano wenyininyini wetolodde amabaala mangi sound pollution sound evuga nnyo abantu baba tebawulira okitegeera kati abannema namwe mulimu gwammwe mulya buli ssente obuvunanyizibwa bwammwe temubukola okitegeera poliisi ekola omulimu gwayo naye omulimu gwayo nayo genda okufundikira ng'ekoze bifu ng'eyodde baana baffe abatalina musango kugamba naye nga takoze intelligence emala kukwata bazzi ba misango. Leila, MRU TV, Bwayiise, Lufula.